amawulire ku Al Jazeera, BBC, CNN gamaze dde okubeera nga gafuluma aga president okubeera nga akubiddwa ekyefaananyiriza oba ekiyitibwa essasi era okugulu ne kwatika. Olunaku lwakedde nga olulala. Kaakati nno byonna obitegeere ensi ebeere ng'etegeera mukwano gwange mpuliriza. Mawulire ga nnaku ono yamaze dde okubeera nga atwalibwa mu ddwaliro wali ensambya nga biwala ttaka. Kati njagala nsooke nkulageko katono nnyo ku bibadde ensambya nga pulezidenti atuusibwa ate nkomewo nkutotolero tegeera ensonga. Bino byonna nga tebinnabaawo pulezidenti okubeera nga akubwa ampuliriza byatandise bwe biti. Ono yabadde agenza okulambulako ku kanso we ampuliriza. Kaakati olwo poliisi n'esalawo n'eyiika okukwata ababodyguards be abadde bambadde engoye oba overalls emyufu mu bumenyi bw'amateeka. Era nga bw'olaba ebigambo bino nkugambye ogenda biraba ssekinnoomu kimu ku kimu binoobere ng'obitegeera. EKTV Eke Media Uganda kaakati nno njagala obitegere video soko ogimpere ekigalo esasane ensi yonna buli muntu waali agirabe era ategera abasajja bano twongere okubeera nga tubalabisa. Kaakati nno mukwano gwange mpuliriza kankulage katono nnyo bwebadde tukomewo. Abana bano tubaleka. Ni nange sishege. Bana tugenda bakuteka mu nsobi. Mpola mpola. Kwata wangu. Kabali bakwata mwana kasaga mukwate yuli. Pikaleka. Mmebi chako. Tunuza ya kamera munda tujibaraga. Tubaraga kamera. Bana gi. Tubaraga kamera. Alo badeo kumisha. Bakwasiza. Ngabo birabye embeera mukwano gwange mpuliriza emaze okubeera nga esajjuka n'ebeera nga esusse ogw'omulamuzi akayisanyo tasobola otasibewo abadde kumwa era abaana bangi nnyo abakwatiddwa abatannaba kubeera nga bategerekeka wa gye batwaliddwa era wa gye basibiddwa nga n'omusango gubakwatisizza mpaawo agutegeera kubanga badde batambula bulungi nnyo nga tewali gwe banenyeza tewali gwe basobezza tewali gwe balumbye wabula poliisi gyevudde ampuliriza ne bagwamu kiyiifuyiifu era ogenda nga bangi bakwatiddwa kifuba engoye zinziddwa bangi balumiziddwa era nga bangi batwaliddwa. Kakati wano pulezidenti okuvaayo najja abuuze ki ekigenda maaso lwaki abaana bakubwa bwe bati lwaki bayolebwa bwe bati abatazizza musango. Kakati wano poliisi teronzalonzezza era kwekwata ekyasi bwekyo nekikuwa pulezidenti era nga bw'okulabye mu ntandikwa y'akatambi kaffe kano ampuliriza ogwo ne kutirika ku musaayi. Wabula poliisi evuddeyo n'ekakasa ega nti tunamukubako ku ssasi wabula afunye bufunyi injale ng'ayingira emmotoka ye wabula injale ya kikaaki etuuka n'okuuza empale nereeta ekiti omuntu mukwano gwange ampuliriza omukulu atagobeddwa gy'ayinza okubeera nga afuna. Kaakati no njagala kulaga katono nnyo webaddewo nga yakakuba essasi n'atwalibwa mu Najim Medical Center awo wennyini woolabaawo bibaddewo ababaddewo batuusako obifuna obuwulire ate munnange tubeere nga tweyongerayo nkugambye byonna ogenda bitegeera olwaleero. Bakwasizza abasajja bakwasizza okugulu omusajja amwasizza okugulu bino ebintu bye tulimu bya ddala. Gwe Munnayuganda ali eyo sabira pulezidenti. Gwe Munnayuganda ali eyo sabira pulezidenti. Embeera ya bunkenke gwe muganda wange aliko kya too much basajja mwe kaja besasula
Bwetembera bweri. Gwe muganda wange. Sijja balimba. Kinsuseko. Kinsuseko. Oyajewo abaana. Abaana abamu babakutte babatutte. Tetunamanya muwendo gw'abaana gwe bakutte. Na pulezidenti adatambula butambuzi. Naye abasajja tetumanyi. Bwetembera bweri. Tuli wano ku ddwaliro. Pulezidenti addusiddwa ku ddwaliro akaseera kano. Eddwaliro liri awo. Bwetembera bweri. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso mu nsi yattu Uganda tuwabagamba nti pulezidenti bangi balowooza mbu yali yateekawo obuteeka bamaawe mbu okuwuddisa bannayuganda kaakati mumaze okubeera nga mukiraba nti omusajja wa ddala era amasasi bwe gavayo ne ganyooka temulowooza nti ye bamutaliza era ono yavaayo okufiirira munnayuganda naddala omuntu oyo owa wansi. Kaakati nno gwe bw'oneetuulako n'olowooza nti mukwano gwange kijja kubeera ku ye yekka oba oliawo enkya kyandirumba ggwe. Pulezidenti amaze okubeera ng'atwalibwa ensambya wabula abantu bangi abagenza ensambya ku hospital wali waggulu ku St. Joseph. Akati nno mukwano gwange mpuliriza okubeera nga bamulabako naye bangi balemeseddwa era ne bagobwa era mukwano gwange tebasobodde okubeera nga bamulabako. Kaakati nno omusajja amanyiddwa nga Mathias Mpuuga ebigambo birungi si birungi nga ne wenjogera olunaku olwaliro amawulire gamaze okubeera nga gafuluma ono omusajja eyamwalula emaze okubeera nga esiiriira n'agamba ntambula na mulongo waswa omuluuta nsozi omukumi w'ekyoto era omugabi w'ekyogo era ennamba gy'olaba esembya 910 yeey'omuzeeyi waswa omulongo. Kaakati ono alina ebizibu wenna mukwano gwange tolonzalonza gwe ennamba eyo gy'olaba totawaana na muntu mulala yenna olw'ebizibu bwo bimaze. Nabagamba nti Mpuuga yaliwo kiguumaaza ng'ente esula ku kyoto bw'owuliro ssa olowooza eseesaamu kumbe eri mu kufuluuta byayo. Kaakati nno amasomero gano g'olaba yali Mpuuga era yatambula n'atalaaga eggwanga Uganda yonna ng'agenda alambula amasomero ng'agenda alambula n'amalwaliro kussa n'ebitundu ebirala enguudo. Kaakati nno bye yalaba mu masomero bye yajja mu masomero omusajja ono kyannaku nnyo bwe yavaayo n'asalawo okulya mu bannayuganda lukwe. Amasomero ago gonna g'enkulagaawo yagalambula, amasomero gonna g'olabaawo yagalaba. Abaana boola bali mu masomero ng'eryo gonna nkugambye yagatuukako wabula bwe yavaayo ono yasalawo okulya buli musimbi era bino byonna alinga ataabiraba era ono alinga atali leader of opposition. Kaakati n'amawulire gamaze okubeera nga gafuluma nti omusajja mukwano gwange ebigambo bimwononekedde. Ngenda kubeera nga nkutegeeza katono nnyo bwe nkujja mu katambi kano olabe byolekedde Mpuuga yandifundikira nga mukwano gwange amaze okubeera nga ayingira mu ttaka. Omwami oyo gwe mulaba mu makooti wa kitiibwa ng'akyali leader of opposition yatwala obuvunaanyizibwa n'alambula amasomero agali mu ggwanga. Kati bwe yagalambula nze muli neebuuza lwaki yalambula amasomero ago. Ago amasomero ge mulaba gali mu nsi yaffe Uganda era abaana baffe ffeffe abaana b'abanaku mwe basomera. Njagala ombuulire wali omwana w'ekitiibwa asomera mu ssomero ng'eryo. Abaana abaffe be basoma obubi be basula obubi bamaana ne batuzannyirako. Ekyo bwe kiddaawo oyo ow'ekitiibwa kirabika bwe yalambula amasomero ago bwe yakomawo n'ategeeza banne be yali akolera nti bannayuganda bali bulungi. Kyova olaba ng'olwaleero essira baliteeka nnyo ku basomesa okusoma diguli n'owa nassale. Baagala omusomesa alina diguli ajja asomese mu ssomero ng'eryo. Kyokka nga paalamenti ey'eggwanga erimu ba senior 6 naye omusomesa owa diguli ajje asomese mu masomero ago ge baalambula. Oka ekyandisoose mu byonna kusooka kuteekateeka amasomero gaffe ne bagazimba bulungi okiwulidde ne bagateekamu buli kimu. Awo ne balyoka bagamba kakati okusinziira ku education yaffe weeyimiridde buli musomesa alina okuba nga alina diguli. Toyinza kukwata ssomero ng'omwana atuula wansi, omwana atuula ku bifunfugu, omwana omusomesa amusomesereza mu muti okiwulidde
Iklasi za kweyiya n'ogamba omusomesa alina okuba nga alina diguli naye basajja mmwe ffe tutereka ebyafaayo abaana baffe balisangawo. Oyinza kukwata musomesa asomesa omwana n'omuwa emitwalo 3-4 ekiwulidde naye nga muwono mubba miliyoni 5 mubba zibbiliyoni mbu muli bakulembeze muli babaka naye nga ssente ezikola ebitagasa ggwanga ze nnyingi ennyo ekiwulidde ebigasa eggwanga temubifaako kati ogamba omusomesa agenda asome naye afuna emitwalo 4 emitwalo 4 ayinako famire ye ayinako obuvunaanyizibwa obulala mwe mubba biliyoni. Baso mukole ebintu mukole ebintu ebiyamba buli munnansi muleme kwekolera kanga munyiriza buli muntu. Kati omusomesa agenda asome diguli akomewo asomesereza omwana muti okiwulidde mwebeereremu. Kakati nno tuzze tubagamba nti bangi bambega bangi abatambula naffe naye nga tulowooza bannaffe kumbe tebabangako bannaffe era ekiseera kimaze okubeera nga kiyoleka bano tebali bannaffe. Mpuuga ono tabadde yekka okuva lwe yajja mu Nuupu yajja n'ogukoosi yajja n'ogubinja okuli ba member of parliament okuli ba kansala okuli ba LC5 chairman n'abantu abalala abali mu bifo ebyo ebya gavumenti ebiweereza bannayuganda. Kakati nno nakugamba gye buvuddeko nti bwina afuluma mpola mpola abasajja bano bennyininyini nga beeyogerera mu bigambo byabwe gye buvuddeko nakukolera akatambi n'enkulaga Mpuuga ono ng'asiiga enziro Honorable Joel Ssennyonyi era ng'ono yeewaddeyo okuwaayo omusimbi okubeera nga ogwa ddiini lwa saava basobole okubeera nga battattana n'okusiiga enziro erinnya lya Honorable Joel Ssennyonyi. Mpuuga ng'alumiriza nti omuvubuka oyo bukyajja mu ofiisi tetuddangamu kufuna mirembe yatufuukira akayinja mu ngatto. Kakati nno era mwawulira amaloboozi ago nagabazannyira wabula bino byonna nga tebinnabaawo waliwo amaloboozi ate amalala agakakembo genjagala okubeera nga mbazanyira. Jjukira ono yali wa DP era wa DP lukulwe wabula ng'ono ku kwesimbawo yasaba kaadi ya Nuupu. Kakati bano balina ebigambo bye baayogera ebiyitirivu ennyo byonna nga byali bimalirivu okubeera nga basuula ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform ku Sub-President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Ensonga lwaki nkuwa obubaka buno oba lwaki nkuwa amaloboozi gano osobole okubeera nga otegera nti abantu bano banyiiga era baali balina olukwe n'omupango ogw'amaanyi ennyo okukwata National Unity Platform yonna bagikkate mu NRM. Wabula President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo abantu bano bwe yabatebuka n'abagwa mu buufu n'abeera ng'omusajja amanyiddwa nga Mathias Mpuuga yamuggyako obwa Leader of Opposition era ekigambo kino oba ekintu kino kyaluma nnyo Mpuuga obulamu bwe bwonna ne wenjogerera ono tafunanga mirembe kubanga agamba nti batta political career ye batta ebisuubizo batta ebigendererwa bye ebiyitirivu ennyo bye yali asuubira okubeera ng'atuukako nga Leader of Opposition. Kyokka kya nnaku nnyo yali yeepulaningira ye ng'omuntu nga tapulaningira bantu be yakiikirira oba bantu abo baali presentinga President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kwe kusalawo akyuseemu ayite Honorable Joel Ssennyonyi. Kakati abasajja bano bafungizza ne baluma n'ogwengalo n'ogwengulu okulaba nga Honorable Joel Ssennyonyi bamulemesa ekifo ekyo kyalimu kubanga deals nnyingi nnyo zaabalemesezza okubeera nga bakutula kubanga bano babadde beerira nsimbi wansi w'omusajja amanyiddwa nga Mathias Mpuuga. Sooka owulire ebigambo bino eby'abasajja bano nga bateesa okusuula Nuupu mu ntata n'okubeera nga Nuupu bagimalirawo ddala okubeera nga bo bennyininyini aba DP be basigalawo nga ba Leader of Opposition oba nga balina ababaka abangi mu Parliament. Kankutwale katono nnyo uli amaloboozi gano ate tudde gye tuva. Muweevu muyaga gwo gwazze gwe tulina okumanejinga obulungi bwe tugumanejinga n'obusungu ebigambo bawonga abyogedde that is trusting nnyo bawonga naye this time omwewuunyiza bwe tuleeta obusungu nti tufaafagane ne people power trust me tetumalaako bwe tuwanike emmundu tetukuba people power ne Bobi Wine nkolayirira kyongera kutunnyika n'abantu kutukyawa na kwongera tujja ku mpule. So tusaba tufune engeri gye tugenda okumanejinga weeve eno ebe engeri friendly gye tuli nsuubira naffe tulina kuba friendly gyeri tuoke tugguse ekintu kyaffe. Nali nina proposal yayitira mu DP block tibannange tuyingire mu DP block olw'okuwangulira awamu tuyingire mu DP block tebajja tunenya baga DP block yagenze eridda kirungi ne mugenda mwenna mudda mwenna
kubanga sengoga akakemboye bw'anaagenda mu nuupu tajja kudda ne bwe mba ngenze mu nuupu nengenda ne Kayanja nengenda ne Sekyondo nengenda ne Kagwawani ne bakansala abamu kitegeeza ki tumala okuwangula nga twegeya muti abaaye essaawa etuuse tusimbule alungi tebaba nnyo tudde waffe. Kaakati nno abasajja bano baali bazze beeteeseteese era nga bamaliridde okubeera nga basaanyawo nuupu kubanga yali emaze okubeera nga ebabuutikira ng'ekyokukola tebakiina kye balina okubeera nga bakola kwe kuyingira munda batandika okubeera nga basensera muli nga beefudde bannaffe kyokka ng'ekyamazima tebabangako bannaffe era nga bano tebaweerezangako munnayuganda wabula beefaako bokka era beerowoozaako bokka na famire zaabwe. Kaakati nno mwami Kyagulanyi nakugamba nti si muntu wa bulijjo ono ava okutuusibwako ebisago bamaze okubeera nga mukwano wange bamutwala ensambya mu ddwaliro n'abeera ng'akolebwako era amawulire agavayo galaga nti ono ajja kuba bulungi wadde nga tannavaayo okubeera nga awa official statement n'ekibiina kyonna okutwaliza awamu wabula kyenkakasa nti essaawa yonna olunaku olw'enkya bano bagenda kuvaayo bawe press conference bagikube wadde nga president tabeerewo naye bajja kubeera nga bajja kuvaayo babriefinge eggwanga ku biki ebyatuse ku president na mbeera ki gy'alimu oba oliawo tusobole okubeera nga tutegeera era emitima gisobole okubeera nga gitukakkana. Kaakati nno njagala owulire olukwe abasajja okugjawo Honorable Joel Ssenyonyi ku bwa leader of opposition ono olw'okuba amaze okubeera nga abalemesa n'okubeera nga ddiru zaabwe nnyingi nnyo zaayiye mu kasero n'okubeera ng'ono agaanye okutambulira wansi w'ebigere byabwe agamba nti ekyamutwala kuweereza bannayuganda era kyakyasibiddeko era kyakyalemeddeko. Kati njagala owulire ensonga eno ng'esunsuddwa bulungi nnyo lwaki abantu bano balumye n'ogwengulu okugjawo Honorable Joel Ssenyonyi ate ng'ono talina muntu n'omu gwe yali akase kubeera nga mukwano gwange amukola ki abeera ng'amulagira ekyokukola ku mpaka wabula ono akolewo byennyinnyini ebituufu era President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo byaba amutumye okukola ono byakola. Kati njagala owulire bwino ku basajja bano bwe beesomye ate nkomewo nkubuulire obulumi mpuuga bw'ayitamu amaziga mpuuga g'ayitamu ennaku mpuuga gy'ayitamu okuva lwe yava ku bwaloopo omusajja asula teyeebase asula akaaba asula alogootana kubanga ekigobwa Ssenyonyi ku commission obutagendako kufuna opposition lope gwe wasusufunako waddala mu bano bonna babavuganyiza nga babateekako embeera lope kigo baali bagobye lope kigo baali bayise gwe bagana oyita kakiiko olw'okuba nti batemaatemanga bonna. Ssenyonyi ku mulembe gwe wetusose okumanya nti palamenti mu kakiiko bino bye biyita babbawe bati tubirabidde ku guno omulembe bampuga tebabitulaganga nga beewaana kuteesa naye mukwewaana kwabwe okuteesa ojja kwesanga bonna ababadde bakola abo n'ebibiina ebadde bagamba nti bigundivu bivuganya mu 7 nga yonna ebadde akademe ya NRM. Bwe tuva mu kulonda leader of opposition ne baleeta ate NRM eyinza ofujjirira ne baleeta gundi kitegeeza tugenda kulonda president kyekiddako kino wekimala okuvaako anti buli omu agambe nti gwe kikyolaba emabega kino wekimala okuvaako ekyokukyusa leader of opposition ekiddako kiba kyakulondera president mu parliament. Kati buli muntu ajaganya wano gwejaganya ng'okimanyi nti tebakomye kujjako Ssenyonyi buyinza naye naawe oba obwerondera bwe bakugjeeko kyekiddako kubanga bakipimye dda nga tebasobola kuwangula kalulu mu open play. Kati wikizi balina okukaza gye basobola okugulirira ekimala kubanga bano balumu bagulika bannandala mafaabi bagulika okiwulira abo bonna bakola ki bagulika bano katuntu bagulika basumani basalirwa bagulika basemuju bagulika bampuga bagulika ebitaano bibamala. Kakati kitegeeza olwokuba bibamala kye bagenda okukola bagenda kutayiza bano era nga gwe bateekawo gwe balonda abakkiririza. Kaakati nno ng'ebigambo maze okubeera nga obitegeera teweerabira video giwa kigalo era ompya nkusaba osubscribinge ku AKTV Media Uganda mukutu gwa muntu wa wansi mukutu gwa nkyukakyuka mukutu gwa muntu oyo anyigirizibwa. Kaakati nno mpuuga oluvannyuma lw'okubeera nga bamutemako ebiwawaatiro ne bamujja ku bwa leader of opposition era ne bamususpendinga ku bwa vice president obwa Nuupu mu Buganda. Kaakati nno yessaawa ampuliriza omusajja bamugobere ddala afune expulsion abeere nga takyali vice president enemo kubanga president Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ono ye basalawo n'ekibiina ne bamugoba ne kuba commissioner wabula ono nga yeremezaayo wansi w'omukyala amayiddwa nga Anita Among speaker w'eggwanga Uganda Parliament
eya Uganda ono nga yamulemezaayo kubanga ono yali abakolera emirimu era nga babegera bulungi nnyo ebifa mu Nuupu era ng'ono akuba amavivi eri baspiika ne NRM yonna. Kakati nno njagala oli ebigambo ebinene mukwano gwange mpuliriza omusajja basazeewo era Nuupu lwakuba nti bino ebiguddewo ebya Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okubeera nga akubiddwa okugulu ne bakusesebbula wabula wabaddewo olutuula olugenda okutuula olwa NEC oba gite National Executive Committee olukiiko olufuga olw'eggwanga yonna olufuga National Unity Platform ng'omusajja ono basazeewo okutuula nga wiiki tennaggwako bamugabe ku ba Vice President obwa Nuupu mu Buganda balonderewo ani gwe badde bagenda okulonderawo olwo ne lusonze mwani yandiba omukyala bw'aba mukyala olowooza mukyala ki ayinza okubeera Vice President wa President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mu Buganda era ng'oyo emikisa ayina 80 okubeera Vice President wa President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mu Buganda. Mukyala ki naawe mulowoozeemu asobola okubeera kangakuwe katono nnyo nagwo gawulire ate tutambule ng'enkola yaffe bweri ku EKTV. Video giwe ekigalo teweerabira mulongo waso gw'alina embeera ekusumbwa wenna ennamba esembyeyo 910 oba gy'olaba ku screen ey'omulongo waswa tolonzalonza. Abakulu mu kibiina kya NUP ebigenda mu maaso tebabitutte nti bya kusaagamu busaazi ebyaddala nti bayinza okuba yadde ng'ebiseera ebisinga bagamba tebalina katengo bayinza okuba batiddemu era kye bakoze tutegedde nti omukulu ayise meeting omukulu ayise NEC meeting bayise meeting sabbiiti eno nga tennaba kuggwako balabe kino bagenda kikwata batya. NEC National Executive Committee eyekibiina kya NUP babayise enswera ebaddewo nnyo okumanya meeting yaki ensonga nti ziyinza okuba eziwerako kino ekyokulonda lopu nti ekibiina kirabanga abaagala okulwanyisa Yoweri Ssennyonyi kubanga nti yalemerera abakulu ono yalemerera okukola bye baagala n'okubateekanga ku nninga okuwanja bajeti mu bulambulukufu n'okuvumirira okusaasanya ensimbi z'omuwi w'omusolo nti n'okwegamba nti oyo Ssennyonyi yabalemerera kakati bamulwana. Kakati tutegedde nti mu kibiina kino ekya NUP NEC meeting egenda okutuula bayinza final okusalawo ekyenkomeredde ku Mathias Mpuuga Nsamba jjukira nti ono bamususpendinga kuba VP mu Buganda Vice President NUP mu Buganda kakati nti abadde ku suspe ayinza okufuna expulsion kati abadde ku suspe meeting eno teyinza okuggwa nga bamufuuyiddewo ddala ofiisi negendera ddala. Tutegedde nti ekibiina kino sabbiiti eno tennaba kulabika nti eggwako tetutegedde lunaku ki ne batugambye NEC meeting eyitiddwa dda sabbiiti nga tennaba kulabika nti eggwako. NUP bagenda kutuula bigayegayeemu balabe kiki bayinza okugenda maaso n'okulabika nti bakola kiki bayinza okulabika nti bazzaako. Akaseera kano kennyini ataddeko Pal FM ekkula eri omuntu wa bulijjo naye nga byebyo enswera getuleetedde ku mmeeza etulaze nti meeting egenda kutuuzibwa essaawa yonna. Ekyokubiri nti ababaka ku ludda oluvuganya gavumenti abamu nga bannakibiina ekya NUP mu palamenti basagambiza bagamba nti lumu tukikole lumu nakyo kiggwe. Waliwo omukyala amanyiddwa nga Honorable Naggayi ono nga yaliko MP mu Kampala akiikirira abakyala mu Central wabula ono njagala mugweko katono nnyo ddala mu bigambo bye akunnyonnyole. Ono agamba nti baali mu FDC naye nga FDC ekyamazima nayo yali kiguumaaza ng'ekyamazima teerwanyisangako mwami Museveni wabula bano baalinga bawuddiisa bantu. Wuliriza bano omulimu gwabwe gwalinga gwa kuwuddiisa bannayuganda naye nga kye baakolanga si kyakubeera nga balwana okuggyako mwami Museveni. Omukyala agamba nti ye wansi wa Besigye baatuuka n'okwawukana n'okulemagana nga Nabiira agamba nti omusajja Besigye yamukubamu ttooki ye nga ye n'alaba nga teyali siriasi. Era ono agamba nti ebibiina ebya opposition mu ggwanga Uganda ebiseera ebyo nga Nuupu ne People Power ne President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo tebannaba kubeera nga bayingirawo oba okwenyigira mu byobufuzi bya Uganda tewaaliwo opposition yadde n'emu. Era bonna mubalabye abaali mu DP
bonna ng'ate kakati ne pulezidenti waabwe yasala dda eddiiro neyegatta ku mwami Museveni era akolera mwami Museveni era minisita Mulamba owa ssemateeka ne Siga Eddamuzi bampuuga mubalaba abaali mu Nuupu naye nga bavudde mu DP bigenza okuvaayo ng'ate bakozi abawedde emirimu abwamwami Museveni. Kati Nabiira agamba nti FDC tebeerangako kibiina kivuganya mwami Museveni era ne bye baakolanga mu FDC nga babagamba temugezaako okukunga abantu abali mu NRM mubaviireko ddala mubeesonyiwe mubaleke wabula tutambule n'abo ffe be tuyina nga ffe kyannaku nnyo ng'oyagala okukwata obuyinza buli lunaku olukya olina okukola mobilization n'okubeera ng'okunga kubanga politics abeera olwa numbers sooka oli ekantu kano katono nnyo akahonorable nkugambye ojja gawulira agaleero kati opposition yali emu jakemu ewaliwo kati laba mukamange bwaŋŋaana yakandula ne ku ddoboozi nagakunga abakyala bokka ba FDC ng'alinga gayi sikutumye mba NRM bakunga era nentandika namubuuza ye kikyayagala n'atandika okupima amagezi gange bwe gafaanana ye yali ayagala kundaba programu ki Jenina yagenda okulanga ndi mulala mukko nzize n'obwa serious wadde tasuubira era nze ekunkuba mu FDC kati bwe navaayo omanyi nga ogamba oba sikiwulidde oba kati ngenda kukola ki nevaayo nga neyogeza nzekka gye ngenza okufuna programu sigifunye ate ne bwe mubuulidde eyange n'agamba eyo togikola kati neŋŋamba kati awo makkati tompadde ekyakola ate noŋŋamba nze nkuwa ekyendowooza bwe nkikuwadde noŋa ate tokikola kati ng'ondeseewa nze azifuuse MP kakati nno ebigambo omaze okubeera nga obiwulira bulijjo tubagamba nti abasajja batuguumaza buguumaza bangi nga balooza nti byakusaaga. Kakati nno pulezidenti amaze okubeera nga akubwa mwenna mukirabye tewaliwo muntu n'omu mu ggwanga Uganda yali avuddeyo okuvuganya mwami Museveni n'akuba essasi erya ddala ne bamutwala ng'aleewa. Omusajja ali Besigye yakubako kutiya gaasi awo ne bamufuirako ne ku pepper spray naye nga bino byonna tetumanyi oba naddala byalina bituufu bandibanga omusajja bamufuira na mazzi nga teyali pepper spray n'okubeera nga mukwano gwange Honorable Nabiira Naggayi avuddeyo n'akakasa naga nti nze nabeeranga n'omusajja Besigye naye omusajja mbabuulira amazima teyaliiko ku opposition yali awuddisa buwuddisa nsi. Kakati nno amawulire amalala gamaze okubeera nga gafuluma gano nga galaga nti tulina okubeera abeerinda ennyo mu Uganda mwe tutambulira ebifo mwe tubeera eby'abantu abangi mwe tutambulira mwe tuwangaalira kubanga bamaze okubeera nga balaga okusinziira ku ggwanga erya Amerika n'eggwanga erya Bungereza nga bagamba mbu wandibawo obutujju bo okusinziira ku bo kye balaba bwandibanga obutujju bwengedde era essaawa yonna twandiwulira ebibwatuka twandiwulira ebibaluka nga bulijjo mu Uganda bwe bizze bibeerawo. Mwe gye buvuddeko mwawulira bomu ezatulika mu kibuga Kampala ne zitta abantu wabula nga bomu zino tetumanyi ani yazitega era ani yali emabega wa kino era waliwo ne bomu ezaalabikako gye buvuddeko nga kigambibwa nti zino zaali za kkuba bantu Pulezidenti Yakulansa Mitembo awo we yatalagira first phase eggwanga Uganda era ogenda okakkana nga n'entambula ze zisaziddwamu olwa bomu ezo mbwe zaalabwako mu bitundu nga Nateete mu kibuga Kampala ebitundu nga Mutundwe n'ebibutundu ebirala ebiriraanyeewo. Kale nno entiisa eno bwe yajja ne baga nti mwami Kyagulanyi totambula wabula waliwo Honorable omu eyavaayo ne bwe naamwogera erinnya ow'essaidi eyo e Nakaseke Honorable Lutamaguzi ng'agamba nti bino byonna byali byakiguumaaza tewaaliwo bomu kino kyali mu pulaani okubeera nga balaba omusajja amaanyi ayina mayitirivu nnyo abantu bamuwagala abantu bamuwagira ne baga nti kino kisusse tuteekewo ekibooziboozi nti bomu zifuuse bomu zigenda kubakuba omusajja tusobole okubeera nga tumuyimiriza. Kakati nno Honorable Lutamaguzi bw'atyo bwe yategeeza wabula amawulire kakati agafulumye amatongole ddala galaga nti eggwanga erya Amerika limaze okubeera nga likizuula n'eggwanga erya Bungereza mbu wandibaawo bomu ezigenda okubeera nga zitulika mu kibuga Kampala obulumbaganyi abantu beetegeke bandibanga abalumbaganyi bamaze dde okusala eddiiro ne bayingira mukwano gwange
mu kibuga Kampala. AKTV AK Media Uganda kakati nno kankolekiremu akantu kano okawulire ojja kakasa mukwano gwange nti ebintu birungi si birungi wabula tusabire nnyo president yakola ensata mitembo yonna gy'alaze mu ddwaliro wali ensambya asobole okubeera nga musajja wattu awona mangu kubanga tumwetaagira ddala yaliko okukyusa ensi yaffe okutwala mu nsi ensuubize. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye bitannaba kugwa kyanko. Tera alaati efulumiziddwa US ne UN missions ebite bya America n'ekitebe ky'amawanga amagatte United Nations mu Kampala bafulumizzaawo security alert era abatuuze ne bannayuganda batuuze baabwe bannansi baabwe ne bannayuganda okusinza ku mawulire ge tulina bagamba nti wayinza okubaawo ko attacks eziteekebwateekebwa okukolebwa mu ggwanga lino. Nolwekyo bannansi b'eggwanga lya America bali encouraged nti to exercise increased caution in public areas, obutagendagenda mu malls, mu masomero n'ebifo ebirala bibeeramu nnyo abalambuzi okusinza ku terror alert. Obutagenda nnyo mu bifo birimu bantu bangi, keeping low profile n'okumanyanya neetoolodde. Kakati ku ludda olwa United Nations mission bategezezza nti amule ge bakuŋŋaanyizza wayinza okubaawo potential terrorist attacks mu kibuga Kampala. Era bagambye okusinza ku bano bagamba nti as we approach the September 11 attacks anniversary, jjukira nti America yalumbibwa ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi gwali gwa 9 omwaka gwali gwa 2021 kati anniversary eno okusinza ku UN bagamba nti abakambo bayinza ogikozesa okwongera okukola obulumbaganyi ng'ensi ejjukira emyaka gigenda kuba giwezi 23 egigenda okuba nga giyiseewo nga 11 omwezi guno gwennyini ogw'omwenda. Kakati bagamba nti obulumbaganyi obusuubiddwa okukolebwa buli unpredictable. Tosobola gamba nti bajja bukola wano na wali, ne bagamba nti balina info eraga nti wayinza okubaawo obulumbaganyi. Kakati omwogezi wa poliisi Kituuma Lusoke akakasizza nti ddala kituufu waliwo security alerts 2 okuva mu UN n'okuva mu embassy y'eggwanga lya America wano. Era agamba nti okulabulwa kuno okukoleddwa America n'ekibiina ky'amawanga amagatte bakutwala nga kuli serious. Kyokka nti Uganda Police n'ebitongole byekola nabyo biri bulindala okulaba nga tewabaawo bulumbaganyi bwonna bugenda maaso nokoleka nti oba oliawo bukolebwa ku ggwanga lino mu mawulire ge twongera okulabika nti tufuna babalabudde ddala ne bagamba nti abasajja bayinza okugenda mu maaso n'okulabika nti bakuba era nti ebitongole bya security biri mu kugezaako okutresinga security agencies nti bagezaako okutresinga okulaba obanga waliwo abakambwe already abayingidde dda munda mu ggwanga lino okulikulako obulumbaganyi naye ng'embeera sofa bweteweri ya America emaze okulabula bannansi baayo ne UN emaze okulabika nti erabula
era nga tulindiridde n'agagenda okuva ku poliisi olunaku lwali ku kitebe kya poliisi Naguru n'ensonga nti obeerayo n'okwogera eri abamawulire buli lunaku olwa Mande ne tulindirira tulabe kiki ekigenda okuleka nti kitubuulirwa abakulu okuva wali ku kitebe kya poliisi Naguru. Kaseera tekayiseewo kanene nnyo nga Uganda emaze okulabika nti ekulibwako obulumbaganyi buvuddeko. Kaseera tekayiseewo kanene nga Uganda ekoleddwako obulumbaganyi naye ebiseera ebisinga era okulabula kusooka ne kubaawo okusinziira ku Amerika. Embasi yaabwe bwetu bweyifulumiza security alert. Era nga abakulu mu security bagamba nti tebayinza gitwala nti oba oliawo ya kwogeramu bwogezi ne bakitutte nga kiri serious. Bagambye nti abasajja bayinza okuba ekibuga Kampala bakyesozze ddano